Bw'oba tunuulidde Faluku natunuulidde amawulire we wawasiza Hajjat ono ng'amawulire gagamba Bukedde no yagakuba omusuubuzi awangudde muwala wa minisita. Ani Zuula muwala wa minisita? N'abalala abamwegwanyiza bamute. Omusuubuzi awangudde muwala wa minisita. Awo ekyakuba mu mawulire ago 2014 mu 2014 ng'omwami ono Haji awasa omukyalo ono mwana wa minisita nga awasizza mwana wa minisita. Mutujja tuchokwata omwana mutwala ku byobugagga ffe tubyagaza ki byobugagga omwana wagwanga twala kumanya omwana bamukwata yani yamukwata anke yamutwala omwana gwe basibye basobodde okutwala obudde bakabenti akyalina siriimu ekyo kyekisookerako mutegedde bulungi kyokka basobodde kutwala budde kukebera amazzi agamulimu gage. Omukyalo ono ddala mwana wa minisita yani ne tuyitako mu nnira. Bwe twatuuka mu nnira ne tusanga nga waliyo gwe bayita Zuula Kazibwe. Zuula Kazibwe? Zuula Kazibwe. Ate nga waliyo ne gwe bayita Zuula Nakisuyi. Muntu oyomu? Omuntu y'omu. Emu eggwako 225 endala eggwako 229. Kiri kye waŋŋamba ekya nnira? Nakugamba nti nnira eyisa endaga muntu 2. Njagala genda musango guno gwennyini. Omusango guno abagulemezza. Mu bino ebibadde bitambula naffe ab'Emboozi Mukati bye tutunuulidde abandi badde nga bakikoze dda. Be ba mikwano gya David ba DPC. RPC. Polisi dokita. Uliriza RPC, DPC ne minisita w'abaana. Minisita w'abaana n'abo benkumenye be balemezza omusango guno okutambula okuggwa kubanga bandi badde batutulidde da social media ne bagenda nga bandisookedde Haji kumugattako Hajjat ne bateeka mu kkomera munda ne bakwata senga eyawadde naye statement naye ne bazza munda ne bakwata omwana yennyini gwe bakwata kyegamba nti omusango guno gwetaagamu abakugu okutegeera okuli extra. Haji bwe bandimaze omukwata ne bagamba Haji wakwata omwana kituufu biki bwe bandibadde nga bagoberera ddala ebiri mu nsi nga tebatunulira bamboozi Mukati bokka bandibadde bagamba ne osiza bitambula Hajjat jangu yingira ekkomera okitegedde bwe bamala ne bakwata mwannyina gwe bagamba nti yabuzaaki omwana omujja eri naye ne bateekawa. Abasajja bano abamu abali mu keesi eno ku sayidi y'omukyala bakiwayi kyekibuli, abali ku keesi endala ku sayidi y'omusajja bakiwayi kya Kampala mukadde. Waliwo ekkobaane erigambibwa nti tetuswaza busiraamu naye ku busiraamu ku sayidi ki? Kyova olaba bano abeeno bwe boogerako oli bagamba oyo mutabuliiki. Baagala kubuuza kino ekyokukwata omwana. Kino ekyokukwata omwana ogolaba nga bakivaako nga kitandika okuvaako nga bagamba Hajjat mubbi ali ku bintu Hajjat yakola bw'ati. Kino ekyokukwata omwana ani yamukwata kyagala kuvaawo mu ngeri etetegeerekeka ate nga ye keesi enkulu gye twagala okumanya. Mukulu gwe bayita Karama Medi okuva e UK tukutumiddeko nnyo wagamba tukutumiddeko nnyo Haji Medi awo e London mukyala w'omundabire Rashida omutegedde Rashid oli Honorable Juliet Agasha okuva Emitoma yangambye ti abalaba nnyo MP w'Emitoma women MP Mitoma omutegere yagambye ab'Emboozi Mukati iPad emusula wano abeerako ng'atulaba nnyo kitegeeza Parliament Emboozi Mukati etuukira ddala tukutumiddeko Honorable Juliet Agasha okusinza be tuyiseemu
etuuka parliament etuuka okusinga kwa MP wetuwulira buli wasanga MP nga njiwulira nasangako ne MP w'obusoga bamuyita Nyakato n'agamba mbawulira tetumanyi oba Juliet order 2026 n'ekyo mmanya okubadda akomawo nja kukubira ku simu ombolire ndaba alinga akola okay Kayemba Solo nawe tukutumiddeko Abbas Colorado yangambye agenda gula emmeeza nkutumiddeko nnyo naye ebintu byonna tusaba Katonda bitambule bulungi nnyo. Muganda wange Hakim yaguze tickets 15 era zatuuse dda ez'emitwalo 22 era nga yaguze tickets 15 ali London. Muganda wange Hakim oyo so onale bagasho no yandiguzeyo ku mmeeza abahona bajjagula ene Kayemba Solo bajjagula Derek Nyeko twamubulira yajjagula sakozi kyenalabye abantu batulabira ddala Emboozi Mukati bagiraba kubanga twagenzeko wakingisa hao naye nga baba ate yo obusanyufu bwalimu buli kintu kye tuteekayo akiraba so Emboozi Mukati abantu bagiraba nnyo era ndowooza ffe tunaabayiwa obutabawa bintu bituufu naye ate nga nsubira ekyo tetujja kukikola kubanga twetegereza nnyo bye tugenda okukola ki okubaweereza njala okulinako omukulu gwe bayita Ibra oyo nno ng'ali Colorado naye yegasseko oyo we Colorado agenda kugula emmeeza Ibra ali Colorado kati Colorado bw'ogatte Colorado oyo wuwo no nange Ibra gwe nkugambye waliwo noono omwami gwe twagenda naye ku mbaga naye agenda kugula emmeeza tone agenda kugula emmeeza ate si kugula mmeeza naye tone ajja kubeererawo ddala wano ajja kubeerawo njala okumirako omukulu Lydia Bale agamba ki Lydia Bale yaliwa Lydia Bale yakuwa emitwalo 10 Lydia Bale saliwo yatuwa pound 10 nangamba sebo tukuweka Lydia Bale saliwo naye webale nnyo webali eddala mukyala ayiri namatovu yagambye abeerako nnyo ku Emboozi Mukati era n'agamba tetuyinza kuba na mukolo gwa anniversary n'atayimba era yakkiriza n'agamba agenda kuba ayiri namatovu ali mitala w'amayanja yatambulamu naye olwamuweereza ka message n'agamba Emboozi Mukati bannange nze njiraba nnyo sinza butakola ki butabeerawo Lydia Bale njagala si yekka abantu yagamba tukujjeko bani ya abantu nno nyumyamu nnyo nabo tumujjeko bani omukyala yasaba eyuke twagimujjako nanti wetukuba America ne UK tukwatiramu eyuke bagamba kubanga ate obudde bwe tulimu buno omanyi bandi wajimpera mu budde obwo kiringa omusambi omupiira banamuwa kaadi ng'ate mulina match egenda okubeerawo kati obudde wabumpeera tukujjeko eyuke zonna zinjijeeko kubanga wabumpeera mu mbeera y'okutunda tiketi ati tulina okuba obulanga tulina okubuulira abantu bagula emmeeza tulina okugamba abantu bagula emmeeza mute bani tujijeko bani tumute kubanga tulimu ekizibu tuyina Champions League naye tulina Champions League neno omusambi omulungi bamugamba eyo ye namba yo kati tava mu namba yo ate nayagala osaasana okubeera omusambi omulungi olina oba n'empisa tukujjeko bani njala okutumirako mwami mutaawe era yagambye ajja kugula emmeeza mwami mutaawe ajja kugula tebo ne mukyala we family waliwo ya mwami mutaawe waliwo ya family ate waliwo n'emmeeza ya Vegas Mall naye egenda kubanga Vegas Mall esangira kangulumira era twafunye omukisa ti ababanka abasemina abantu batandise okubukinga amaduuka ate ab'obuvunanyizibwa abasimanyi Betford abo bonna batandise naye abo twabagobye yasiba akapapula bani 40 bet twamugobye 40 bot twamugobye twamugobye 40 bet twamugobye olw'ensonga nti bagambye ayonoona omwana akapapula kayinza omusala n'alyoka kuba endabirwamu pa ng'omupiira gugaanye oyo te twamugobye naye nga mugende ekangulumira mufune amaduuka saagala mulowooze nti amaduuka tugaseera olw'okuba abantu awo wanyirira omanye abantu balina ekintu ekyo bwe bayitawo baga awo wanaapangisika bannange tetuseerawo awantu walungi nnyo mugende mukole twavaayo naye n'abatubeererawo mwebale tubeererawo omwami yazimba ekizimbe naye yajja Haji Bakaluba naye n'abeerawo sakozi naawe weebale omanyi naawe tosirikika oli muzibu nnyo naye nga abantu batubeererawo kaziwe kapo yajja n'ayimba ekintu kyakwata omuliro abantu ne bakitegeera ate abantu ne batusanyukira nnyo ne ku intaneti ne kitambula nja kutumirako
RPC we Mukono wiki kumanda unaliko Mukono awo nanyina byengo bakone nsa RPC nanga abanange mbalaba nnyo mu Emboozi Mukati RPC kutumiddeko nche nso kubandi yana tulo mu office yangawo RPC ngam ntula awo nembalaba naye mweyongera okuweleza Jessica samutenyigira mu byabufuzi manyi byabufuzi si birungi mutumiddeko nnyo ja kutumirako n'omukulu aligajumba gawesa owa waseka kulannama namusanze Bulange ali mu shooting akavideo kana nga abasajja mwembalaba naye mukuba aligawesa nangamba naye emuga tuyina anniversary nangamba ndi mwetegefu nange okujja nja kujja ayina ne concert naye ngenda kuza omwezi 8 alright saba we yanjule nga bulijjo yenze namba emu mpozi nga bwe tuli ku mulamwa ennaku zino David Emboozi jajja awo ne alunyikira mugatte ko dinda kova kwalinyikira kyotegeeza jajja tasola kola concert jajja Juma obuwangwa nennono ovola ebintu by'obuwangwa Jumba aligawesa tugende maaso ndo ovole kyombuza ovola ebintu by'obuwangwa akusindikirira ddu kuba solo kwogera naye nakusindikira empewo owakana David tuze ku kyegabye ebitufu kiki owakanya concert owakanya concert ye ina kumazao sogonye kumaza kuba akagati kiki ekiganye akagati yakuleyo kalamba akagati tagaba yadde sirinje David gira tugende mu neza tebo yakanze nakusindikira kibuyaga neza tebo simanyi oba zinatuuka so ngenda kuza omwezi 8 bagere David Utalo nga 8 15 years yep myaka 15 yalimbye mujiwisemuko mukizo kalaka abala ejja commercial tabala jiri oba yatondeka ejja covid alaka yabala okuva we yatandika okola ebiri serious okuva kapapala so ngenda kuza omwezi 6 kalo natongo hoteli Africana ne mugende mu mwagire nja kutumira ko sakoza abantu be South Africa agende tubatumira South Africa nga bakulembeddwa Franka Salongo Sharon mukwano gwa mawa mbatumiddeko Sharon ali South Africa kati ali South Africa waliwo Madam Prose UK okuplayininga nnyo mbu tetukutumirako niyo nkutumiddeko abalayi b'Emboozi Mukati yonna gye muwangaala mbatumiddeko alright nambe obudde tulina butono banaye abantu abana batuwuliriza mbalamusizaako nnyo buli omu gy'osinziira mpozi nga bwe tuli mu task ey'Emboozi Mukati ng'ennaku z'omwezi 29 December ku climax we tugenda okubeera ffenna bannamboozi Mukati n'abantu bonna abatuwagira era be bano abantu bengenda okugamba wano abagambe nti nze ttebo weeri njikuweereza wiiki ejja nziteekako wiiki eno kuba twabagambye tetusukka 11 ogwe 11 tuba tukulozinze ttebo zonna nga ziweddewo era wano nyinawo Grace London Grace Kakoza mama Kiboga luli yaliko ttebo yagambye ayagalana mu maaso ne bafutusojja be bonna maaso basi waliwo gwe bayita Flora Zake wawa we US na yagiguze Kakoza California yagiguze yagamba yazinza na kwagala Madam Joy London akomyewo yagambye yagiguze banene bekiso ali kuki Okero Ntinda yayingidewo yagambye zonna leero Okero Busuulwa USA Busuulwa deo yagambye yakyali mu tiketi 10 ku 15 Super Mukonjo Hongo Kongo ebyaddala yes oyo yagambye yaguze ttebo ate wano gwe bayita Uncle Medi ayiri basinga muyita Uncle Joe Hongo Kongo era naye yaguze ttebo yagambye tagera koma kugula ttebo agaana gulayo tiketi tugabire abantu mu katwawo okiwulira Mama Njuba California Mama Njuba sure gonya wewe yogera
weri Gonya yeyogedde. Kasujja Seattle. Kasujjani David. Kasujja David. Okay. Yagambye weri bulungi nnyo teboye tayagala muntu agikwatako. Shapiro UK. Shapiro yakiriza. Yagambye tiketi 2. Shapiro yagambye tiketi 2. Shapiro tweyanziza nnyo. Girades USA. Anti Giradi. Yeah. Anabao. Ayagala tobo ngeri maaso ate agenda kujja ne minister. Oyo Anti Giradi ajja ne minister. Ajja ne minister. Nyamcholoba. Ajja ne oli big. Big size. Anti Giradi anabao. Ajja kubaawo. Okay. Aliwo ne honorable. Ate misa chabula wati anga Digiradi wali. Kakati tuyina abaana eno kuluya ku papaze kulemberwa Hassan. Hassan ku papa baliwo baguze tebo. Abana bo ku papaze. Yes. Baguze tebo. Kino kigenda abana bagenda uga nga abasawu nawe bagira abamasaji we benyiga. Haji Bakaluba Mukasa. Haji Bakaluba. Yagambye tatera genda mbintu ebyo. Naye mu Emboozi Mukati twali fenna. Agenda kujja era tebo yagiina. Haji Bakaluba. Haji Bakaluba. Ne omulala Tone owe Colorado. Tone. So far Tone. Tone owe Colorado. Kakati mwami mawa Yibula Dubai. Yibula Colorado. Naye yaguze tebo. N'abalala bayitirivu. Waliwo n'omwami bamuyita Sembatya Ibrahimu yoyo. Sembatya. Yagambye aguze tebo. Abase Colorado. Sembatya Ibrahimu we Colorado yagambye yaguze tebo. Mpola. N'Abase Colorado. Hakimu ya Abase Seattle. 15. Oba we Colorado. Abase we Colorado. Kakati kitegeeza tiketi okutuuka ogwa 11. Nga tetunatuuka wakati abantu bajja kuba bazeeyo. Rashida wa namba emu we London yangambye naye ali mu nteekateeka. Mala batwaleko ku Malakali. Kakati waliwo ne manager ono mwana manager aba DJ bayani kugundi yani oyo manager waba DJ kugundi Climax ne gundi mwabyogede cyane yani ama David yani DJ ba DJ Bobuli ayino mukyala gwe yangambye erinnya nderabidde yagambye we Netherland. Yagambye yawulide tulanga tebo mukwano gwe era yagambye aguze tebo. Farida tetunakulaba, Sheri tetunakuwulira. Abantu be Netherland. Tina yagambye ali mu nkola. Yazala baby boy. Eranga Beksu sebo tukukulisa tukuyoza ayezo kubeera nga wafuna alhamdulillah. Nene alafana laga tetunamuwulira. Joy gundi ono we Kanyama. Roy Mubiru tetunamuwulira. Roy Mubiru yangamba agenda. Lavia Chichen. Roy Mubiru fact yangamba gamba nambe mo ngenda gula table. Lavia Chichen naye wali awo. Roy Mubiru. Mpozi wane mukwano gwa phone yejja. Ono yajja mu Emboozi Mukati yaliwo ennyo. Bannayo mwerabi. David. Das. Tugenda kukuba banda. Yakwerabira. Tugende mas. Mukwano gwaffe mbadde ngamba Barnabas yagambye tumuweereze gundi. Yayina abagenda okugula tebo. Ayagala tumuweereze akalango. Ayina abagenda okugula tebo bangi. Barnabas bagize ne gundi batusabe ne poster okugiteeka ku abantu be UK we batera okunganira London ku Salabedi bagambye gundi tukole poster egende waawo nga yama abantu bagala Richmond agetewo bajja gula naye bagambye tusoka we poster gundi atwakabeere waawo buli gundi bagambe bali bannange we kakati ekisinga obukulu mu byonna tubaweereze gundi eyo ebeerewo so akalango kafuluma no 1 November akalango kagenda kuba out buli kimu ne atwakana buli kimu kigenda kuba kiwedde ba sponsors bagenda kubeerako David Lutalo kwali ya confirminze Runa Mubiru kwali ya confirminze Namatovu Irene Namatovu ya confirminze Lily Pazo ya confirminze gundi Walukaga ya confirminze gundi comedian Mariachi ya confirm yes ya confirm is fully so positive fuluma anytime from now obulango bugenda kufuluma the reason why kufuluma 1 November tujja kuba tetuludde okuba tujja tulinayo mwezi gumu we having a big sponsor coming on board tujja kuba tumukola ki tumwaniveiringa nga 1 November nga ku poster kwennyini David bagambe tuteekeko mawayeka
it's okay chichisoboka no tusotekako omutwe gwe nga munene ate abadde ojesoose tukeratekako omutwe gw'amawanga munene ne tubagamba mawa mutwe gwe gusingako ffe tubeere eno wansi n'abayimbi nga munana tugenda kubeera nga munana David Lutalo wa munana wali ku gundi ku Serena we tugenda okubeera nga tupapaala nga tukapapaaza awo kupapaaza awo nga 15 years mu ndongo akubira okuva kali nga afaanana nga gundi then najja nga ebifaananyi bijja bikyuka paka waali kati okitegeera ajja so mwena tugenda kubeerayo nga munana naye nga ate n'29 ffenna tugenda ku climax abayimbi bangi bakomedians bangi tugenda bawa the best production egenda kuba yeeyo kulya kunywa ndowooza tugende mu kesi y'ebigenda mu maaso mu nsi Hajji ensonga za Hajji neza Hajjat ensonga za kamiliyoni ebintu bingi walukaga lakini bonna tugenda kuba nga tubakuwa ndowooza tusooke ne Hajji ne Hajjat Zuula ne Hajji Ali Sakozi yaman Emboozi eno muteekamu emotions abatulaba n'abatuwuliriza ebintu bitemeeteme Emboozi eno ngazi ate nnene of course evudde ku yatandikira ey'okukwata omwana etuuse ku kuwenjula buziina kati kwe tuliko etuuse kuwenjula buziina bw'oba tunuulidde Faluku natunuulidde amawulire we wawasiza Hajjat ono ng'amawulire gagamba bukedde no yagakuba ndabako Juni 22 2014 amawulire gagamba nti omusuubuzi awangudde muwala wa minisita Zuula muwala wa minisita n'abalala abamwegwanyiza bamute omusuubuzi awangudde muwala wa minisita awo ekyakuba mu mawulire ago 2014 mu 2014 ng'omwami ono Hajji awasa omukyalo ono mwana wa minisita nga awasizza mwana wa minisita tukulaga ekintu gye kiva tukulaga ekintu kye kiva katukizimba okuva emabega bwe twava awo ne tandika okubuuza omukyalo ono ddala mwana wa minisita yaani ne tuyitako mu nnira bwe twatuuka mu nnira ne tusanga nga waliyo gwe bayita Zuula Kazibwe Zuula Kazibwe ate nga waliyo ne gwe bayita Zuula Nakisuyi Zuula Kazibwe ne Zuula Nakisuyi obijjeewa bino eno ID eriko Mwezirwa ani erinnya erisooka waggulu surname Mwezirwa Zuula Nakisuyi kitegeeza yafumbirwa olwo agenze wa Mwezira biri emeka era eno ID ya mwaka kye eno ID we bwogitunuulidde date of eggwako no baji issuing ddi njagala ginoonya weggwerako 2025 225 eggwako 225 225 yes 225 weggwerako kakati ate bw'otunuulira endala eyani bw'otunuulira endala eno eyakazibwe eggwako 229 omuntu y'omu emu eggwako 225 endala eggwako 229 kiri kye waŋŋamba ekyannira nakugamba nti nire eyisa endagamuntu ebbiri omuntu asobola n'okubeera n'essatu date of birth yemu date of birth 1982 22 ogw'ekkumi ate bw'ogenda kwena endala yemu nini namba zezimu teziba zikyuka olwo nini namba tekyuka esigala yemu kansoke ndabe nini namba tekyuka 482 kati katukebere ne kweno nini namba tekyuka yemu mwana wa minisita nini namba ayina 2 mu mannya ag'enjawulo nga nini namba ayina emu
amanya abiri endaga muntu bbiri mumanya agenjawulo nga n'omwezi n'omyaka teginnaggwako eri ekyaliko neno kweri emwe gwako 229 endali gwako 225 mwana wa minisita mu mawulire gwa wasiza Kazibwe yani ate Emabera wa Kazibwe kapo Kazibwe kyono kakati nakisuyizula Kazibwe kati Kazibwe ono baya yali ani oba taatawe obaje yali afumbiddwa byonna bitankanibwa n'atwala erinnya okiwulira ate noba ng'okyali wa mwereza ate noba ng'oli wa Kazibwe kubanga endaga muntu agenda gikola yali ali wa mwezira ya 2025 ya 2025 yali ali wa mwezira kuba etwala emyaka 10 yes wakitegeera yagikola 2015 nga maze okufumbirwa wakitegeera wali yafumbirwa kuba twagatuwa abantu ekituufu naye mu nsonga zino zonna Sakozi nagoberedde ensonga zino ebintu bino abantu bano saidi yombi balumira bombi era mu njogera ennyangu natunuulidde ebintu bya Haji nentunuulira omwana ono agamba nti bamulumiriza nti bamukaka Sakozi n'omwana ono asaana kibooko ebintu byabwe naye aliko obuzibu kuba natunulidde akatambikane ojja katerayoko ku bantu bakalabe siraba mukaka kwonna waliwo neyabuuka mu ngoye eringa oba atimba ngoye n'agamba namulaba nga ayambadde olugoye empale ekyabbulu simanyi nga kiriko ne rangi ki ng'olabye ddala tebiri mukola ki okiwulya nga bali boogera byabwe nga bali mu filisitayiro yaabwe Sakozi nze kye nazudde mu bintu bino twabuuse dda ku musango gw'okukwata gwe gwasoose okulembera omusango gwe tuliko ono yaani omanyi ngenda kubuulira ebiseera ebisinga obungi n'awaaba bw'oba n'ebirumira ebingi ekintu ky'oyimiriza kisobola ogaana oyimirira nawe kiba kituufu olumu kisobola ogaana okukola ki okuyimirira Hajjat ono okusinziira ku bwino gwe nafunye ne yeetoloola emabega we aze ali mu bubadi bungi ng'abakazi b'e Kampala bonna abagagga we babeera bubadi ki essente tebafuna za kumukeeka obubadi obukoninga abasajja Hajjat akola mirimu kyono atunda mipiira musubuzi musubuzi wa mipiira kakati obubadi bababeeramu okoninga abasajja yafumba kewalala waliwo omusajja gwe baleesewo mu Ndeeba noono gwe yasooka okufumbirwako ow'Emakindi omusajja ono badde bamuyitaani erinnya naliwandiise waliwo gwe babadde bayita Kintu waliwo Kintu ne Mutebi ne Mutebi yew'omu Ndeeba kati Mutebi yew'omu Ndeeba omukyalo ono nga baawukana ne Mutebi bayawukana bubi ne Mutebi era bagamba nti yali yawola Mutebi sente ezaavaamu compensation y'ettaka eryo naye Mutebi n'amugamba nkuwa kibanja obuyinza ku ttaka busigala buki bwange kitegeeza nti poloti n'oba otunzeeko ayagala ekyapa yeegula ku Mutebi mu ttaka yamujjako ekibanja yaga nti yali yamuwola sente esente ezo Mutebi n'alemererwa zisasula mukulemerwa zisasula ne bagamba nti bakole ki bamuwe ekibanja naye Sako ensonga enkulu ennyo olw'okuba nti Hajjat alimu ebirumira bingi obujulizi bwe bulemu okukakata naye n'obujulizi bw'omwana ono eyavuddeyo n'agamba kubanga ensonga zino zonna zigamba zitandikira ku mwana eyasooka okujja okuwaaba ne balyoka bayita oli ku ssomero omukwati era wano atuwa filisitayiro y'omwana mu katambi kano kenda kuweerezaako ekibuuzo ebintu bino byonna byonna okubaawo n'Hajjat okubeerwa ow'enko bw'ati abafamire babimanya ddi ye Haji Mwezira kankozese lya Ibulayi kali eryangu ali yabimanya ddi ali yamanya ddi nti embeera ono mukyala we gyakola ki gyatambuliramu kubanga ali ono okutuuka okubeera n'Hajjat nga waliwo ne Haji ow'omu Ndeeba Mutebi akolima ku ttaka Hajjat lye yatwala ku Mutebi wulya ng'agamba yamuwola Kintu ye takolima nnyo yalamaanyi naye kakati tugenze mu maaso nga tugaye nti yamuwola tugenze ku Mutebi yennyini kati ali
n'atuuka n'okukolagana n'Hajjat okuwasa kubanga ali okusinziira we yaviira ewa Mutebi kirowoozebwa nti ali ye musiguze yali aliwo ali ye yasigula Hajjat okuva ewa Mutebi era bwe yajja ewa ali bwe yajja ng'amaze ogenda wali ewuwe Mutebi we yali amuzimbidde kubanga baga nti Mutebi yamuyambako mu kuzimba wadde Hajjat yagamba yajezimbira ye Mutebi bakopasetinga poloti taka ekazezo eka 2 yali amuwoze sendeme okiwulira kakati mukoko pasetinga mukibuga waneka jansi bwe yawo mukoko pasetinga ettaka eryo eka 2 Hajjat n'azitwala yagamba n'azimbako amayimba kalina 2 ziri kwoleka naye tulina ekibuzo kye tubuuza ekikulu ennyo ali ajja mu bulamu bwa Hajjat n'okumwanjula amwanjula nga mwana wa minisita ng'omwana wa minisita obulimba bwo bwonna kyogamba ali yali tamanya azaala ddala Hajjat ali y'omu ali yazibikira obulimba bwa Hajjat nti omukwano family friend wa ali n'omukyala yabayita n'amugamba omukyala ono ali n'awakana n'agamba nze ono mwana wa minisita mumanyi kakati ali naye yatuguza obulimba mu kusooka oba love n'atulaga nti gwayanjudde mwana wa minisita ekitali kituufu ekirala omukyala ono ayinza okuba nga be bano olumu gavumenti beepininga n'ekozesa kubanga nawulidde omu ng'agamba nti omukyala ayina n'emmundu nawulidde interview omu nga yayogera abamu ku b'eŋŋanda ze okiwulira kakati we bamaze obbireeta kyenjagala okutangaaza abantu ono ali nayambako Hajjat mu bulamu bwabwe kuba katugambe nti bafumbo okuzimba ku ttaka lya Hajjat kubanga ali amayumba omukazi ono gayina ku ttaka lye ali sigayina ewuwe ngamba ekitibwa ky'amayumba n'amaanyi ge gayina ali tabirina walabyeyo egundi ebulenga eyemutunde tewagirabye kakati naawe oziraba kakati ziri zikalina ate ku ttaka eddene eza Hajjat gogamba Hajjat ono gavumenti yamukozesa we bagamba kubanga ku musango guno ogwa Kaweesi ku musango gwa Kaweesi mu lipooti abamu kubalumiriza mutabuliiki nti olabika oli musango gwa kutta Kaweesi baga nti Hajjat yalimu mbu Hajjat zula era mbu awakana mbu tugende katwe tubuuze fayiro eyo abajuliza abaaliko ensonga ennene eri wano Hajjat ono ayina ebirumira bingi nnyo mu musango guno naye waliwo ensonga ennene egamba nti yakozesa omwana mutabuliiki mutabuliiki mu kukozesa omwana waliwo ebirumira ebijjaawo nga bigamba nti kituufu yamukozesa oba teyamukozesa kubanga badifendanti ba mutabuliiki facts eri gye tugamba nti ekinyusi ku reepu tebagendawo nayagadde mpulirize looya bagenda mu byabugagga naki Faluku nayagadde mpulirize nnyo akatambi ka looya kuba nadde ngenda suubira agenda soma mateeka naye yazenga wa pokopoko yazze ng'alaga yafumbirwako eri ate bbaawe w'emakinde yamugoba ate bbaawe w'omundeba n'akola atya omukazi muyaye nnyo kakati okiraga looya so looya nabadde nsuubira kubanga nze wamperezaako katambi ka fayiro gye wali ovuga eya Sadaati bwe nawuliriza looya wa Sadaati yayogera fakiti kooti yasaze ki mu mateeka ne tukola ki kooti neeragira ki nabadde nsuubira looya okugamba nti omusango gutuuse wano tukebedde wano tuli wano kubanga sakozi ekyareepo oba defilement kiba kirala kakati waliwo ensonga enkulu ennyo nti bakebera ne bagamba omwana yakozesebwa nti kituufu yakozesebwa naye waliwo ensonga enkulu ku muntu atakutte era we bagamba nti oba muzeeyi oba ani yakozeseza omwana nze bwembuuza muzeeyi naŋŋamba nambemu balimba tamukozesanga simukozesangako kyensimbako kiba ekintu ekyo tugende tukebere enkwaso nsuubira abantu abakugu abali ku musango guno nga Sheyi wa Kampala mukadde ne mukyala we n'abalala Semambo balina kapasite eteekawo embeera ku poliisi bamutwale kubanga omwana waali bakebere enkwaso enkwaso ze zivunula buli kimu okiwulya kyebataakola ate ne twesanga nga obujulizi bwe butankanira nti omwana ono nga bamuyisa akole statement ku poliisi ekajansi ono agamba nti bamukaka
ate mukyala Semmambo n'agenda n'amubbayo waka n'amutwala ebulenga onfuna kye nkugamba n'amutwala ebulenga ate n'atandika okufulumya statement endala onfuna kye nkugamba kakati bwe tuba tuvuga ensonga eno era nga tugitunuulira tutunuulire obuyaye bwa Hajjat kubanga nze ekituufu kiri nti compensation eyo mu okuwaayo kyoyina mu keesi zino abantu abasinga obungi ababeera mu musango batera okukikola kati soke tugende wa David anji tuli wuwo Hajjat ne Haji sakozi ekisooka kya byonna omusango guno ogwa Haji ne Hajjat gwetawo kwegendereza azazantu bagenda kutumira mu bintu bingi era njagaane bannange tukola omulimu guno balekera okubamira ebintu omuntu ajja kwekanga ng'eri ayogedde kirala n'ayogedde kirala nakubira essimu ujjogera kubanga tuli mu kushootinga nali ngenda kugaba bintu ebyo nsi manyi nali nkolera mu Kupa complex kati bw'oba oyingira mu Kupa eno kasibukira ekyengulu ne mukakuuba nali nga ntundira sibbi Hajjat yali mufumbo wansi awo wa Haji gwe kugamba nali kubera kugamba nti ndako kukola ebintu okuba nali nze olwabitegeera bwende soka ningendayo mu Kupa complex ola mu Kupa complex wokira wansi mu basement mu kizibe kyakasiwukira Hajjat gye yabeera yali mu bufumbo nga n'embaga yakolebwa okuba yazijja kumwatuukiriza amannya kamulike n'azaalwe n'abaana babaali bana ng'ali wa musajja mulala anti nze ngabye mmanyi ati kati gwoli mu byappa baana baali bana embasira bidomu naafa kati era Hajjat oyo yakola kyamaanyi nnyo okwavuwaza omusajja oyo Haji gwe gamba wamala okukola byonna bye yakola ne baawukana kukupa najja abakowa omundeeba wabaka ow'omundeeba bwamukisa agenda mu bitiibwa n'akola embaga n'amugula ne TX tiyamugulya mmotoka wamala okukola byonna byakoze n'amukwakulako ettaka awo ku Ntebe Road Yikes nga mulimu ne kalina eteredde ebyowulirawo simanyi yabuzimba wa yali ttaka mwalimu eriri lyali bweri nga n'ennyumba weeri eteredde era omusajja ne bagugulana olwokuba nti ate ono omusajja mugagga nnyo tamanyi n'oli ate n'abita kati najja n'abaka Haji ono n'ayita abaabukedde omukolo ne gukolebwa olumukolebwa n'amuwa ekirabo kya mmotoka g'amahale webale nnyo wamala okumuwa amahale ag'emmotoka Hajjat emmotoka n'agisinga wamala ogisinga nga bamanirenda abagibanjako musajja n'agamba owaayo mukazi abadde bamubanja n'awaayo ssente emmotoka ekole ki ekomewo era emmotoka n'etadda kakati nvaira okulaba ebintu ebyo nzinga nzikira gye mu Kupa mbuzi ku Haji era nze nabadde mmanyi nti Hajjat akyaliwo oli Haji ow'omu Kupa okategedde bulungi nze omukulaba mu mawulire nze onadde simumanyi ono mutabuliki n'ow'omundeeba mbadde simumanyi Mutebi kati ogenda mu Kupa kuba ng'akyali eri mu Kupa nze manyi akyali n'oli era tusonga Haji mukambwe nnyo taagala okwogera ekintu n'ekimu ku nsonga ezo bane baŋŋamba nti yagenda dda talekanga omusajja n'okumwavuza amwavuza kyajjadde engulu era bamuli abamawuli abasinga abantu bonna abasinga bamanyi ono w'omundeeba n'ekintu naye ngo Hajjat yatandikira mu Kupa embaga yakolebwa bamwanjula mu bitiibwa Haji atunda na mipiira ow'omu Kupa gambe otuuka mu kizimbe kyakasiwukira mu basement wansi Haji gyali lwakuba tayagala kwogera ku nsonga z'olwokuba nti ayina gwoyo gwagamba nti mubalanga yafa abala Mutebi abalanga oli kyalayikala abala oli yamuzaalamu abala bambi olw'olwokuuma erinnya lye yasiza mawulire n'akola ki n'agavaamu naye jjo ku lwokusatu nali njogerako n'omukyala muyita Madamu Susan ali UK nga twogera ku nsonga ezo naŋŋamba mu Uganda leero amateeka gakoleko obwenkanya
nga tegeekubidde naŋŋamba nti omusajja we weebaka ku mukazi amazzi go gasigala mu mukazi okumala ebbanga lya myaka 4 ne mubuuza singa olya buli lunaku aba atwala kiba kitya n'agamba we bakebeera omukazi era percentage ya muzeeyi ebaako nja kukozesa muzeeyi kwagwe nkola naye omukazi oyo gabaako nti muzeeyi yamukozesaako omwaka oguwedde n'agamba kati abasawo bano mu Uganda kisoboka okikola bakebere omwana oyo bakakase oba ayinamu amazzi ga agi era ogati galiwo era abasawo bava bakole ripooti entuufu n'agamba omusango gusobola okutambula emyaka 10 oba emyaka 2 naye gumala gutuuka ekiseera ekizibu ne kizuuka kati Sakozi yenyawo okulaga nti ku musango gwa Hajjat ono ne Agi tukyafuna ebipya bingi era bonna abagenda okugudumira mbakyakola ensobi nnyingi ate tetufuna muntu atuwolereza n'amaziga gaffe gali wala era ffe olugira nti muzeeyi yakutte omwana nabagamba dde mu musajja mulaba bulijjo alina amaddwa atwala ono atwala oli kubanga Sakozi osooka ne weebuuzaamu zirabye obutambi bw'abano abaana bukubagana kitegedde bulungi siwagira sigamba nti Agi yakwata omwana sikiinaako obukakafu kyokka ate era waba akwata omwana y'amateeka gamulamule naye obutambi bw'abano abaana Sakozi bukubagana kuba olwo ne yabuuzizza nti Agi yalinnyanga kaddeeka waggulu ku kiro zalina tekamenyeka ne batugamba batulage kaddeeka twagala nakala bafu ake waggulu muneti ku kiro zalina Agi ne katamenyeka era omwana ono bamugamba nga toyogera naye ono gwe bayitangako wansi ate naye bali bamugamba toyogera basulangamu 5 mbo naye tusooka ono gwe bayitangako Agi okwambuka waggulu ye yayogedde naye bamugamba nga ntoyogera otegedde akantu ako kati Sakozi Agi ekisooka kya byonna mu mateeka wemba seerabidde agenda kusooka abeereyo emyezi 6 ng'okunoonyeza okugenda mu maaso gyagenda kusooka agibakeyo naye ekizibu kye tugenda okusanga Sakozi nti omusango gwa Agi guno guyinza okubeera mu patisi 2 wayinza okuba nga Agi yakwata omwana bayinza okuba nga Agi baagala bya bugagga bye bibatta kubanga omukyalo ono wotunda gyazzaavudde omukululo gwe abadde ajasikayo ebyobugagga entambula yeterikiri abadde ajasika anti gambye yasookera mu kupa era nze okulaba obutambi nga mmanyi nti akyali mu kupa kolo kyaliwa nga bamuyita Suuna ono manja navio ne mukwere ne mubuuza nabyo kuba ne Suuna akolya mu ate ye Suuna Duncan yamumanyi akolya mu basement wansi Suuna gye batundira endabirwamu era omukyala amanyi n'edduuka lya Agi weeriri kaakati essaawa ya leero guno omusango gukyalandanga amabeere g'embwa kubanga Agi waliwo odiyo yafuluma ng'alaga agamba Hajjat ekintu ky'ogenda okukola si kituufu kati sinza kumanya oba Agi yali ayagala kudifendinga linnya lye nti Hajjat agenda kumwonoona oba kumubbako bya bugagga bwe so nze mu mbeera na Sakozi nja okusaba nja kusaba buli ayogera ku musango guno agwogereko n'obwegendereza era nsaba n'amateeka gakole ekyo ekituufu nga tegabikkiridde bw'abanga Agi yakwata omwana ono avunaanibwe naye wabanga teyakwata mwana ono era ne Hajjat avunaanibwe kubanga essaawa ya leero Sakozi bano abaana abalala ogakigala kubaleka luddawa kubanga kino kibaliko essaawa ya leero kiri mu kwonoona famire olwo famire tandise okwonooneka tugenda okufuna ebintu bingi ebigenda okujja mu musango guno so nze nja kusaba gavumenti omusango guno leero mubeereeko serious eguyingire mu butereevu mulago obwenkanya kyemmanyi mwasoose ne muŋŋamba nti nno oluvannyuma nga Hajji yakakwata omwana yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi ku Mande yamukwata Saturday n'atwalibwa ku poliisi bwe tugenda mu bitabo ebituufu ebya biology sperm zimala mu mubiri nga ziri active 5 days to 7 days they can only stay 40 nga ziri frozen
oyo omwana omubiri gwe gwali active tegusobola kumakinga sperms kubeera frozen. Bamukozesa Saturday kumale ne bamutwala wa ne bamutwala ku komera ne bakola test okulaba ti nno omwana ki mukozesa ennaku kitegeeza nnya kyali kikyaliko kuba it's 5 days to 7 days kyali kikyaliko eno yonna twandibadde tetutuukayo singa abakola test ku mwana ono nti nno mukozese mu ntandikwa the same time be bantu benyini awo wenyini bali bayinwa okukebera sperm zino ezirimu zaani singa wezibanga zalimu nga si kyakukebera kyokka nti ono omwana mukozese kubanga ne waba bali bamukozese emyaka ebiri emabega we bamukebera kabaka indicating nti ki mukozese bakebera nti kituufu muki era ne bakifulumya nti mukozese tebakozesa ani yamukozesa we baba bakwata omusajja essaawa eyo ng'ali ku poliisi yali talina wonna wonna waganira kumuggyako ki testi bakebere n'enkwasa eziri mu mwana oyo oba zaani za Hajji kuba by then omusajja yali vulnerable nga takyalina kyazza mukwate buli kimu alina surrenderinga singa eno tetutuukayo mukyo ki eno natutuuseeyo lwa nsonga biri tebaabikola kitegeeza ate waliwo ebirala emabega ebiri bino kiri baakireese to escalate ebirala bye baagala okukola ki okuyisaawo. Kyakubiri nawuliddeko waliwo wano okuba nti tetugenda kuswaza kiwayi kino nti Hajji yakwata naffe ate tetugenda kuswala nti Hajji teyakwata kuba ebibaye bibiri waliwo abali kasozi keno waliwo abali kasozi keno kati buli omu alwana okulaba nti saidi ye yentuufu tuveeyo nti tetuswadde. Hajji alina akasozi kwali abali emabega wa Hajjat alina akasozi kwali ate Hajjat amaze ebbanga ng'abazanyira geemu ebintu babitwala buli gye bayise tetugenda kuswala ebintu tulina obitwala ku mpaka naye nga tuleka eri muswadde nti bimukola byebikolwa ate naffe no tetuswadde n'ebikolwa byetuki mwabikola. We bamutwala ku poliisi erina kapasite yonna kuba eddwaliro weeriri we bakutwala ku kesisi ewano mu kibuga kooti eri wansi eddwaliro erikebera liri waggulu kiriniki ekebera awo wona testi zaali ziggwa kuba kapasite weeri zonna testi zaali ziggwa wonna we bamutwala ensambi kuba bwe bagambye nalabye omukyala ng'ayogera nti nno waliwo gundi nsambya report gye tutayingiddemu kutegeera biki bye baakebera yes kyokka kye bayogeddeko nti baakebera ne bategeera nti omwana muki mukozese ezo zonna testi awo nabaali tebavaawo nga tebazikebedde singa baali baagala kugonjoola nsonga eno kati nze waliwo kyesitategeera ku sayidi zombi. Essaawa zino okulaba nti nno tuli wano tulwanira ekintu kimu ekyali kisobola okukolebwa mweye kwolwo olunaku lwennyini nekiggwa kwolwo lwennyini kati waliwo ekiri emabega kye tunaba kutegeera kye balina okusooka okuvaayo okutukola ki okutubuulira anti no okutegeera nti baamukozesa nga Hajji agamba sinamukozesa kati awo empawa we yali wakati mu kujja we empawa kukebera nkwaso zaani bonna weebali bw'oba bamukwata Saturday ku Monday ne bagenda Saturday lwe bamukutte lwali kiro waba yamukwata kiro ndubalanga Sunday tuba tuyise ku sawa bwaba yagendangayo kiro ndubalanga Sunday ku Sunday lunaku lumu Monday lunaku lwakubiri nkugambye bw'ogenda biologically gundi zimala 5 days to 7 days mu mubiri nga ziri active kyovala bw'oli akugamba nti nno namisinze gundi zange naye nabadde mbaze neerabira nti nno zino gundi zibeeramu nga ziswamye for 7 days. Okay, that's katukomewo zemala tuliwo sakozi natunulidde ensonga z'omusango guno okuviira ddala bwe gwajja era ne kinyennyamiza nnyo nenfuna okwennyamira olw'omusajja okukozesa omwana omuto atanneetuuka ekintu ekyo kyankwatako nnyo era ne ŋŋamba omukyajja oyo bakole ki bakwate basibe negye bizze bitambula ne stories zetuzze tulaba ebintu ebino byetaagamu okulowooza okusukkawo
okusingira ddala wali we twasookera bwe kiri kyova olaba n'abali ku intaneti abamu balanisa okugamba banna omusango gutulemeredde naye omusango tegunnalema musango gwetaagamu buteesi kutegeera okuli extra kati abagezi muzze kati abagezi era wano mukati wekigwera banyumiza aja ti enfumbirwa gyafumbirwa biki byo bingi kubanga nange okubwina oyo omulina naye ate olw'okulokola obudde saagala nnyo gendayo njagala genda mu musango guno gwennyini omusango guno abagulemezza mu bino ebibadde bitambula naffe ab'Emboozi Mukati bye tutunuulidde abandi badde nga bakikoze dda be ba mikwano gya David ba DPC RPC polisi dokita uliriza RPC DPC ne minisita w'abaana minisita w'abaana n'abo benkumenye be balemezza omusango guno okutambula okuggwa kubanga bandi badde batutulidde da social media ne bagenda nga bandisookedde Haji kumugattako Hajjati ne bateeka mu kkomera munda ne bakwata senga eyawadde naye statement naye ne bazza munda ne bakwata omwana yennyini gwe baakwata kyegamba nti omusango guno ogwetaagamu abakugu okutegeera okuli extra Haji bwe bandimaze omukwata ne bagamba Haji wakwata omwana kituufu biki bwe bandibadde nga bagoberera ddala ebiri mu nsi nga tebatunulira ba Emboozi Mukati bokka bandibadde bagamba ne okusiza kubitambula Hajjati jangu yingira ekkomera okitegedde bwe bamala ne bakwata mwannyina gwe bagamba nti yabuzaaki omwana omujja eri naye ne bateeka wa ne bateeka munda bwe bandimaze ne bagenda bakwata ono omusajja kalya oba yaani oyo eyeeyitambo wa family friend linako waliwo no wa family friend ono gwe twasanga eno atannavaayo naye bamwogerako ne bakwata ne bateeka wali nga bw'olaba bakwata bano abannabyabufuzi ne babaawula bawaabula buli omu bandimutadde ku poliisi ye okitegedde n'omwana yennyini gwe baakwata bandimuggyeeyo ne bamufuna we bamuteeka akasenge ne bamugyako statement ani yakwata neyasooka okuwa obujulizi nti twamulaba kubanga waliwo ekigamba nti waliwo anko eyagenda n'omwana oyo nga anko oyo bamukozesa anko oyo yono eyeeyita mbu ye friend nnyo waani wa mukazi naye ng'ate abadde bulooka we ng'amufunira basajja oyo omusajja oyo gwe twasisinkanya abo simanyi yaani oyo yatuuza meeting gwe bagamba mugenda mu meeting okole ki owulirize obigonjooli era nga yakugamba nti amaze nnyo ne Hajjati emyaka 15 simanyi yali amuguza embaawo simanyi yali amuguza ki ekigurupu ekiri awo ekyo kyonna kubanga kyonna kyemanyi Hajjati yava eno n'afumbirwa eno n'ava eno guni n'amuwasa kati polisi ya wano singa ebadde ng'ekola ng'erina obukugu obwo bandibadde baatooyedda oda okukwata abantu abawera omusanvu ku keesi eyo kyobola boli yagambye n'omuwala simwe mwabadde oli yagambye mbu omwana kati baba bamukwata kati walabye musajja ategeera 7 nga tuli mu kunoonya n'obuyisiraamu n'agamba naye basajja mwe bannamawulire muli kuki omwana bamukwata bamukutulya mu macupa kakati nkasate yamusiga sirimu ebibi bwabo kasate yamusiga sirimu muliko omusajja namwave mu kkomera omusajja oyo wamulabye naye omusajja oyo jjukira yagenze n'onaani kyonna kati ekigurupu ekyo kiri awo polisi ya wano singa ekola ne minisita gwe balonda ow'abaana ng'akola bandisoose ne bakwata abantu abo buli omu ne bamusibira ku polisi eyiye Hajjati ne bamugyawo statement eyiye n'omwana ne bamugya ne kuba n'abaana kwetaagako okukwatako omu bano abaana bano abawala abawaka bano abaawa obujulizi nabo beetaaga okukwata n'omutwala ekajjansi n'omugamba ani yagamba yogera bino kyali kitya oba kitegere omusango guno gwonna gwandibadde guva mu ddiiro ne tumanya omutuufu yakola ki eyakikola oba awaayirizibwa naye nga statement tuzijja kuba n'abazze bazikola kubanga waliwo ekintu kye neebuuza Haji bwe yalinnya akatanda
bwe yatuuka kuli yasirika busirisi kubanga ekikolwa ekyo nze manyi kirimu okwesunda kirimu okunyenya obutanda kirimu abaana okuzuukuka abantu bonna yamala bakuba kalifoomu nga n'omukazi takyawulira kuba n'omukazi we yali awa statement teyatubuulira omwana oyo bamukozesa bbanga ki bamukozesa omulundi gumu omwana ye yatubuulira ne bamukozesa omulundi gumu naye emirundi egyo gyonna ne bamukozesa nga era nawawuliddewe nabuuza omusajja oyo bawaliwo ne mugana naye tubuulire ne bakwata omwana oyo n'atagambako maama we kumubbirako naga nawe okimanyi ng'omukazi bamukutte takola ki tayogera omwami we bwe yakola ki bwe yagamba naye nze ndowooza ti poliisi yawano abo badipisi abo mwabeyita ba osi simanyi banafuna bwa minisita bw'abaana okutaasa omwana ono mulina okusooka ne mukwata ogubinja ogwo oba okutaasa omusajja mulina okukwata ogubinja ogwo gugenda kuvaamu ani yakola ekikolwa ekyokukwata ani Hajjati kubanga bagamba Hajjati alina yasooka n'awa anko simanyi omwana n'agenda n'amukweka emyezi 3 ng'alina gw'ayagala okugyako $600 ng'akajja ku musajja ono kale era bano balina ekifaananyi ekikulaga nti oyo ayinza okuba yakozesa ki omwana kati bw'okwata omwana n'oteeka mu kkomera omwana ayinza obutamuteeka mu kkomera n'okwata bano abaana abato ababiri bano ababeera awaka nabo n'obajjako statement na kino ekiguruupu kyonna n'okiyoola ne Hajjati n'abeera munda amazima amatuufu ku musango guno gujja kukola ki kuzuuka naye kati buli avaayo adifeninga kike baagala kubuza kino ekyokukwata omwana kino ekyokukwata omwana ogolaba nga bakifaako nga kitandika okuvaako nga bagamba Hajjati mubbi ali ku bintu Hajjati yakola bwati kino ekyokukwata omwana ani yamukwata kyagala kuvaawo mu ngeri etetegeerekeka ate nga ye keesi enkulu gye twagala okumanya nzaawe ŋŋambira nti okutegeera kw'abantu ba osi bano ba DPC baani nze mbadde nsaba omusango guno okuggwa ekiguruupu ekyo kyonna basooke bakikwate buli omu bamuggyeko statement eyiye omwana yennyini oyo ajja kwogera ani yakola ki yamukwata bw'anaaba anko oli yamutwala ajja kwogera bano abaana bajja kwogera ani yabaga mwalaba ddala nga ddadi wammwe ono alinnyanga ekisenge n'agenda ne yeesuuba Hajjati ono ne wanaamala okugendako mu kkomera ennaku ne ziwera 4 oba 8 oba n'asooka n'agendako n'eruzira ajja vaayo ng'ateredde mu layini awe eggwanga information entuufu omwana tumanye ani yamukozesa kubanga ani batagaba mulye kati ate ango yanibadde ye gwe basooka n'okukwata nti banakukwata Haji ni atereka omwana okitegeera nono gwe muŋŋambye muno ate ku poliisi n'agenda naye niyitaga kukwata omanyi Faruku kino manyi nti tuba n'ebintu ebitambula mu ggwanga naba ebintu bwe biti ate ekyokubiri Faruku okimanyi nti abasajja abagagga abantu bafunyemu ku ssente bagenda lekerawo okuwasa kubanga era bagenda beeranganya mu bifo abaana gye bakyakalira kuba agenda gamba nka nfune omwana wange wa lunaku lumu ngende nzire mu bodole wange one kuba kati eno sinali era gitwala emu kati tugigatwamu ne yasuna beni kwanza Faruku newuunya nnyo omusajja n'okwata omwana emirundi egi naye ng'obuuka baana banne omwana gw'otateeseza naye wakukwata bukwasi banne ne batamanya mama mwoli n'otamanya gumu 2 3 omwana talina kyaggamba kati Faruku wano waliwo kitutategeera bulungi maama ono okusinziira ku sinalyo z'abaddemu bino ebintu tebigatta ate mu butagatta tugenda bisanga nga birimu abanene Faruku guno omusango si gwakubba kasooli ku kkubo gwakukwata naye okuba gwakukwata nga nakati tetunnamanya musajja yakwata oba agenda noweza wiiki mukomera yasukka muge bamukwata lwa 6 agenda bugenzi bwe mande naye omusajja yebase mukomera
tetunamanya mwana bamukwata bate bakola ki ani kale bamukwata ani yamukwata omusajja bamujjako enkwaso okebera obaze ziri mu mwana oli ali eri musajja wattu n'emirimu yagivaako takyakola omukazi ali bweru n'omwana ne bano badipisa ab'eccupuli batudde ne baminisita b'abaana batudde basazeeko omusajja ali eri mu kkomera bonagira nga batugamba omusajja bamuwaayiriza naye ng'ebbanga ligenze kati Faluku mucyo ki nti abakazi bagenda kwetamya abasajja okuwasa naddala abasajja balina mu ssente omusajja agenda akuwasa ng'ebintu tebiri mu mannya ge gyetudda kige kuba kati abantu abasajja bamanyiziddwako emirembe ate kyembi kye twafuna abasajja ffe tewali abeera ku sayiri yaffe ate amaziga gaffe gali wala omukazi ayogera ekigambo n'akaaba n'ayiwawo naye gwe Faluku n'omusajja okuvaamu eziga neyitonnya ayi ne bw'omukuba oyinza omukuba n'omufiirako ndafunye eziga naye abakazi eddakiika 2 ng'eziga lyakoze eki nga yafunye dda bawolereza twafuna ab'oku intaneti abawolereza ne basooka ne bava omusajja ebigambo ng'emitwalo egi eva omukazi abeera omutuufu so Faluku gye bigenda okuggwera bino ebintu tugenda kulaba nga birimu diversion zatandise okitegeera mutujja ku kyokkwata omwana mutwala ku byobugagga ffe tubyagazaki ebyobugagga omwana waggwa nga twala kumanya omwana bamukwata yani yamukwata anke yamutwala omwana gwe basibye ko Faluku era kisoboka bagamba nti ono settlement giyunge twala omwana omukwate twala omwana mukweke mukwate mukozesa bakwate bano abaana 3 bali 2 obujulizi nono gwe bakwata obatwale campingisa bakuba emiggo bajja babulira ekituufu bwamaliriza ne bano bamulamu bano bakojja bani bonna tebabasiba basibe tebabasiba ate banayo uliriza safe house batwalamu bano abaana ab'ebyobufuzi babakwate babatwale emboke 10 buli majja tubulira ekituufu bandibadde bamujjawo dda ng'alina waali oteete mugamba bamukuumira kati mucyo Faluku Wakati nono omwana ali matiga kuba kati saawa zino omwana bwe buzibu bamukwata tebamukwata ani yamukwata waliwo akaddeko kugamba nti tujjewo obujulizi atenze mawa nabwe ategedde waliwo akadde kugamba tujjewo obujulizi ani bujulizi ye mwana tubuze obujulizi tudiritinge pesa eryo Haji abeere mu kkomera jjukira omwana we bwadiritingibwa kati omwana ali safe oyo Haji asigalayo nga bamudiritinze nanti wuliriza bino ebigambo basobola n'okugamba okumukwata ng'akyali muto kyekyamuviiddeko okukola ki bwe kiri okufa otegeera nti abasawo bamala omunoonyereza simanyi ate liba omukazi yajja n'atugamba nti nabaanayo omwana yakola ki yasiseetuka kati era bwajja n'abagamba nti omwana ono gwe yadiritingiddwa obuzibu bwavudde kumukwata Hajja bagenze ku mada kati omwana ono bandibadde bamujjawo dda kati mu byo byonna minisita w'abaana mu byo byonna ssaawa zino bye tulimu Faluku oba byabugagga oba omukazi ayaga byabugagga oba ki ffe basooka batuwa ekintu eki omwana bamukwata bamala omukwata enkwaso zaani zakojja yamutwala zoona ali mu kkomera ffe awo twagala ebisiga twagala kumanya tujja bitegeera next time kubanga Sakozi former minister naye yazze yes nakiwala twale twagala soka bala mutwale twagala former yabadde alaga nti bala mutakola yabadde alaga nti woofiisi ya bala mutagimanyi minisita kyeyavudde ajja nti ku nsonga ennene bweti erimu lepo ate erimu defilement yumisango ebiri omwana ataneetuuka okitegeera kakati yabadde alaga nti bala mutakola kati bala mwali eri abapaalana biki kakati bala bamulabisizza bamulabisizza omusajja naye yanyize kakati offside kakati ensonga eri bweti Sakozi tunonye ekisaakolingi ky'abasajja bano babadde boogerwako mu musango guno Hajjat bye yamenya mu katambi akasooka abaali saidi ye
okuli Kalyango okuli Simanyani nani bonna basajja bamanyi bali ne kusibuli mu biki nese mambo tumenye n'abasajja bano basse mambo bani abasoka musango guno mu kusooka mu ntandikiwa n'emboozi ne banyumiziwe y'omusajja be yasookera mu matu senga olwaleero Semambo senga olwaleero Kalyango senga olwaleero ani abo bonna bali babadde batuukiriddwa dda ab'amateeka mu mateeka ne bakwatibwa basajja abo kubanga ne mu nkiiko zino ezogaba ebintu mu katambi ka Semambo agamba nti Hajjat endagaano gye twakoze yabaddemu ne balira tebayinza kwefuula Semambo ono gwe twasanga tetanakola era agamba naye yaliwo nga ye mukubiriza ali ku sayidi y'omukyala njagala owuliriza bulungi nnyo ensonga eno mayisa koozi bwe tutuuka mu keesi eno nze nawaabako ko omusango ogwo naye bwe nguwaaba bwe twatuuka nga maze okukwata omusajja omuteeka ekibuye nagenda tuuka omusajja gwenkutte amugoberera akola mu revenue n'amanya alina maki mangi baatekawo sisitola ekigamba nti nze neekobanye n'omuwala okubba matovu olw'okuba nti manya akola mu revenue onfuna kyenkugamba era ne IA yali akola ku musango gwange nga mpuli ayogera Luchina omusajja agenda okumpita mu ofiisi ye ate nasangayo omuntu akola ku keesi yange ku poliisi ng'atudde bamukwasa mudidi gwaki gwa ssente nengamba bikoze eki bikyuse ngenda tuka ku poliisi gye bayina gye bagamba nti ono oli muyayo oli mufere kati kye nakola olw'okuba nali manyi nti ndi ku mazima ng'ate poliisi yamaze okukebera mu ddwaliro lyayo nze nasimba kimu ne mbagamba bakebere enkwaso bwe bakizuula nga si kyekyo naffe tuvunaanibwe nze kye nasimbako okiwulira era bwe namala okisimbako bwe nakubira Juma Seiko nangamba okakasa ne mugamba nansindikira mutabani we okiwulira era yatuuka kimu ng'abagamba nze benne be mukola oba kamera bazisimudde oba bakoze eki tebinkwatako bagende bakebere mwana nkwaso ebira tunaabiraba bano bwe balabanga Yasiini amaze okusimba bakebere enkwaso ne bayita omuwala ne bambuuza oyagala ki ne baganze siina mubuuze omuwala wuuyo kyasalu kyetukola ki kyetugenda nakyo era omwana n'abasaba sente ze yabasaba n'abagamba ne bamugamba muwa sente ze bamugamba zaali ye teyazisiima ndowooza kuba bo batandika nga tukuwa milioni 8 okiwulira n'abagamba nze sizikola ki njagala milioni ameka bwe mba mugenda kumpa sente oba kyekyo tugende mateeka omusango gugwe mu butuufu bwagwo munkwegayiridde ne bayita abantu bangi abakkirizisa omuwala akkirize sente era sente kwakananga balidde sente oba babala milioni 10 na mmeka ne bazikola ki nti compensation eyo musango ogwo ebiseera ebisinga omuntu aligirite asobola okukikola kyovola twawulidde kisitole kiri kyesikakasa nti kituufu bwe bamala okuwa ku polisi y'e Kajansenguzi milioni 6 ne bagenda ne bawa ne milioni 8 ewa state mukazi yabinyumya baloya asi mukazi olwo tubijja kubano ba third party abaliwo mu lukiiko okiwulira abaliwo mu lukiiko kakati mbu bali bagamba nti Hajjat jangu tufune kyetukola ki kyetukuwa aje omute okiwulira era bagamba nti kulokakasa nti Hajjat agenda gaba ebintu bino basindika ba family ne baloya ba Hajjat naye emboozi eno egendawo nga poliisi DPC osisaidi owe Kajansi ne state owe Kitende bamaze kugamba nti zino capital offenses tebasobola kugirya mu nguzi naye kabatekewe diversion endala okulaga Hajjat nti alina ekintu kyayagala okukola ki gukyuke era bagamba bwe bati sibikakasa bagamba nti bayita abafamile omulino oyo senga gwe wakozeeko interview bayita abafamile nga ne basenga we bali bagamba nti tukkiriza okuwa ennyumba y'emutundwe babuuza nti tugikuwe n'abaana bo kati ono third party abuuza waliwo omulenzi atali mu video gwotanakolako mukulu w'omuwala ono eyali akutajjambye otema mutabuliki nti yakwata mwannyina tunamulabako bagamba oyo mulwadde kati omulenzi oyo abagamba nti ate bakutte mwannyinaze mutabuliki si yamuzaala ate ennyumba gye muwa mugiwa maama n'abaana bakola ki bazaala olwo mwannyinaze ye gwe bakwata afuniramu wa
baloya bali obukugu bwabwe bagamba nti naye tugenda mu milioni ameka abiri bizonna baziteeka mbiwandiiko bagamba omukazi sayininga omukazi akola ki asayininga bagamba bala basayininge bano abaaliwo bano mbu ba third party beebuusa baga omuntu tagabira mu kkomera bano baloya bagamba katugere twebuuze ku musibe bakwata empapula zino nga baali bazaagala badda ku poliisi bagukyusizaawo nti ono akooninga bintu era mulaba n'empapula bintu byayagala tubumwe omukyala abuuka okiwulira kati omukyala abuuka bagujjeeka jansi gulemeredde akuba endulu enateete bagulete nateete yagenda okulaba abasajja be bamu beyasanga wa state basanzeewa enateete mbu okiwulira naye bwe nalinze looya kubanga ze interview ya looya nagigoberedde nnyo kubanga bannamateeka mpulire omusajja ono agoberera ati omusango naye yazze mu pokopoko ng'abali ku kati wano kyekirwana kakati waliwo n'ekintu ekirala abasajja bano abamu abali mu keesi eno ku sayidi y'omukyala bakiwayi kyekibuli abali ku keesi endala ku sayidi y'omusajja bakiwayi kya Kampala mukadde waliwo ekkobaane erigambibwa nti tetuswaza busiraamu naye ku busiraamu ku sayidi ki kyova olaba bano abeeno baba boogerako oli bagamba oyo mutabuliiki wekibuli we Kampala mukadde omukazi yagwa ekibuli omukazi asubscribe basemambo beeno kakati ate kati keesi eno nze okusinga semambo namuwulira mu katambi yagirimu wakati akwatibwe ne baseeka bano simanyi baseeka ani bagirimu wakati abo balina okugibwako obujulizi obusooka balina okukwatibwa batubulye ekyali ekituufu wakati awo kyali ki bintu obakwata tuleme kugenda ku kino kubanga ffe kasi twagala eggwere kukwata omwana teyamukwata era oba teyamukwata Hajjat avunaanibwe omusango gwenkanankana n'okuwayiriza kuba guno omusango gwolaba gwa bulamu bwo mu kkomera mawa jagenda wa David kati Sakozi nze lwaki njagala nnyo ekiguruupu ekyo kikwatibwe kyemanyi nnyo era egyo emizannyo gye kikola ki gye kizannya omusajja oyo gwayogerako eyakubira oyo gundi essimu yakeera enkya waliwo olunaku lwe yajja n'atwala omusajja bamuyita zitikazibe Yusufu n'amugamba ono Hajjat talina musajja Hajjat yali awo ali free oliwaddemu muwasa era mukyalo oyo n'ayagalana n'oyo omusajja ono buloka we gwe yaleeta bwe yamwagala ono omusajja ali mukomera jukira abeera wa Sudaani omusajja ng'atandika kwagala ani mukazi asula munju omusajja oyo we Sudaani akomawo ababuuza maama wammwe aliwa nti maama yagenze ne anko yagenze ne dadi ti dadi ki ti dadi buli jjajja n'asulawo wano otegedde omwami aba akyali awo nga bagenda okulaba ng'emmotoka zijja bbiri enejja emugoberera ng'emutuusa mu lujja ng'aweta bwe bamugambako ng'agamba nti nze okkuta kale bwe yatwawukana empa miliyoni 10 bamukwata n'omusajja era omusajja n'aziwaayo era ne baawukana ndowooza bano ne bagabana kati Hajjat oyo ayina emizannyo gy'azannya n'ekiguruupu ekyo eky'abantu abawera kubanga omusajja ono yatuyombeseza n'agamba kati mwe munoonya ki ate yagenze n'oli ate ng'oli atuyise ate ng'awagira oli awagira musajja ate bagenze n'oli awagira omukazi munoonya ki wano mutegeera bamukute naye ng'olaba Haji agidde mu motoka ya bbeeyi omusajja ategeerekeka naye yazandise natuburastinga kati ekyazaande mu kino ekintu buli luuyi lulinamu akasente empitirivu buli ludda lulinamu akasente kuba ne balooya amaanyi singa ekiguruupu ekyo tekiinaamu kantu nga kazanyo kekizannya lwaki balooya amaanyi ge babalana bana abanyinaze lwaki bagenda ku poliisi ne bagamba ono yawaayiriza mwannyinaffe twagala mu mukwate okitegedde bano bonna abagenda mu mawulire bagambe nti twagala tumukwate naye nze njagala poliisi ya Uganda mwe ba DPC ne minisita simanyi ye Balamu nga bwe mutuma drone zino n'abantu abali ku social media bakwe boogerera era mutume drone zigende zikwate ekyo ekiguruupu kyonna buli omu bamuteeke munda David minisita Nakiwala ye yaleese etteeke
ng'ate abuuza taata wa mwana taata w'omwana azaala bwe baakwata mbugwa wasookerako bwabasooka okukwata tumwetaaga mu picture taata w'omwana kati bamuvunaana kuzaala mwana ne maama agamba mbuli yateekayo buvunaanyizibwa bwamubalanga eyafa anti maama oyo aji ow'omukupa aji kyajjadde ngulugambe omukazi yamwavuwaza aji yali mugagga nnyo abakazi babbi abo y'omu ku baasinga okumwavuwaza wabula sakoozi ekisooka kya byonna nze sijaga nti poliisi tekola ekola naye eyinza okuba tekola nga ffe tulowooza era nze manyi nti poliisi eri mukukola ku musango ekyo nkikkiriza emisango mingi egimu naye sakoozi mu kukebera omwana ono omusawo yagamba mbu omwana bamukozesaako dda tebakamukozesanga badde bagamba bano ate era nti enkozesa ye yeesimbira tebamukaka yeesimbira mu lipooti anti babakulaba mu maaso kyayogera nti reepu wabeerawo foosi ebeerawo nkuyuza nkola ntya kuba ekisooka kya byonna kyali kirudde omwana ono embuzi yali yagenda ddala n'omugabagwokya akati ajo aba yakozesa omwana ono n'amuggyako gooti ku lunaku olusooka omukazi aba ayisomera n'omwana omutono ow'emyaka 14 ayisibwa bubi ekibuzo kiri nti maama ono tiyasobola kulaba mwana we nti era omwana lwaki tagolokosa asibye yeebase buzibu ki muwala wange lwaki asibye era ng'atambula tategerekeka bulungi era oyo madamu nanjogera naye madamu Suzani yangambye twali kintu kyasinze kuluma nga kujjako mbuzi olumizibwa nnyo kati maama tiyabiraba kakati ne bamukozesa mulundi ogusooka aji najja n'ogwokubiri najja n'ogwokusatu n'ennyumba eno erimu abaana abalala oyagala kuŋŋamba nti abaana bano bonna aji bweyajjanga ne kalifoomu ng'abakuba oba bwe yamalanga okukozesa muganda waabwe bano yabannyonnyolanga nti temwogera so we bakebedde omwana ono bagambye aji talina buno obwammwe kyekyo omukisa omulungi buno obwammwe obw'abavubuka basobodde okutwala obudde bakebe nti aji talina siriimu ekyo kyekisookerako mutegedde bulungi kyokka ti basobodde kutwala budde kukebera amazzi agamulimu gage ga aji ono agali mwana otegeera akatwako faluuku wano sirimu bamukedde byonna babyanguyizza kyokka kyokka ate aji bagikebedde ne bagambye tanywanga yadde ekyefaanyiza yadde kasigala tanywanga yadde ekifaanyiza kasigala oluvannyuma lw'okukola talina siriimu zino ekyali kiddako kukebera amazzi gali agali mu mwana ono ga aji ekyo tebakikebedde so kati kyengambye nti omusango guno sakoozi gugenda kusitula abantu abalala bangi aje tonajja ku poliisi nateete yeekubira enduulu sonyiwa mwabiwuliriza yeekubira enduulu ng'eyekajjansi emulemeredde nti eyekajjansi temulamuzza bulungi naye mbu eganye okukwata aji ng'ate aji bamukwata ennaku 10 ali mu kkomera sonyiwa mwakiwuliddeko nga aja tyagamba poliisi temuyambye twagaga temuyambye akabane ku poliisi amazike yayagala kweyambulirawo ng'omusajja bamukwata amaze kumukomera ennaku 10 kweyambula yayagala kwekasuka kuva kalina yateete agwo wansi aja tuwakomedde mune bamukwata olabye akantu ako kwegamba ebintu bya ajati asobola okuba nga mutuufu nti bakwata omwana we naye alina ebirumira naye mwennyini kuba ku poliisi wozze ogamba tebakuyambye kyokka ati mawagoze okulipootinga olwedde mukwata ali mukomera amazeewo ennaku 10 kati omusango wa ajati ne aji nja kusaba mukulu balamu nga bayizaine ennaku zino gavumenti ekwata buli avuma abantu babali bubi era ono omwana bamusa nabagamba Museveni asoma agamu kubatega Museveni yayisa 18 neryo lyali mbona bamusalidde emyaka 5 minisita kyamukakaseeko yadde tayira active nga tali busy
najogera kubanga abaddeko minisita ate nga n'omukyala Luska Libala manyi mukwano gwa minisita kati ye ndoza yalabye ngono yamwanguye n'agenda ate Ruthi yangamba yakubira Balamu naye sakozi ekizibu kati ekiri wano obusiraamu bugamba obumanyi okumanya kulungi era obumanyi tubujja kubamanyi bokka ebiseera ebisinga obungi omuntu awa obujulizi kati aja tono omulaba kesi ene webannamu ye yenyini ng'omuntu aliko ebirumira bingi ye yenyini ng'omuntu aliko ebirumira bingi wabula ekyenjawulo famire yategedde tti ndi baba Haji w'omundeeba kubanga aja tono kigambibwa nti ono Haji yamuyambyeko n'okuzimba amakalina ago gonna gayina Haji n'atasobola nagezimbira mbuuza ekibuuzo famire eno yategedde nti Haji w'omundeeba oli bamubba Mutebi bategedde nti baba Haji Mutebi kubanga kitegeeza bulijjo ali comfort zone nga naye amanyi nti nno yayagalira mu mali gye babba ku Mutebi ate banawulidde mbu Hajjat yajja n'abaana bana ewa Haji anti ayina abasatu be yazaala mwani n'omu gwe yazaala mwani be baana bameka bana naye kyendaba mu bintu bino Haji ono baana abakazi ababi abasukka mu omu yayita basobola kyabulabe nakyo Haji okusina ku story kino ekikazi kino sorry ogamba nti kikazi ono Hajjat ono yamwagala nnyo ekisusse kubanga baatuuka era bino ebimutuuseeko bimutuuseeko nga ye yeyagalira kubanga bagamba yanobako omukazi yanobako Haji n'amuddira n'okumusiba Haji yali tayagala famire ye emanye nti bamusibye kubanga baali bamumuganye ne bagenda owuya nti ate baddinganye kuba yatuuka alina ne bamugamba mbwalina ne bamugamba nti omukazi ono n'omusanga ng'alina sirimu okumanya mwagala bwe yabagamba yabagamba bamumugaana famire ye yamumugaana maama we yennyini n'amugamba omukyalo oyo n'amugamba naye omukyalo oyo okusina bwe tumanyi kigandi kigurupu kikolagana wandibadde okola ki omwesonyiwa n'amugamba nti maama okumanya omukyalo nomwagala newe bamukebera ne bamugamba nti alina sirimu era ngenda naye kakati Haji ono naye yalinamu oba kiki oba omukazi yamuloga bulozi kyobalaba nti abadde alina byamukola n'atema emirango ono Haji sente n'aleeta n'agamba bannange bammanja gundi bagize bwe nti Haji sente n'akola ki n'aleeta kali Haji ono yennyini yalwawo okulabuka nti omusajja omukazi ono kankole ki kamwesonyiwe kyobalaba ono omukazi abadde amujoganga bwakola ki bwayagala era n'okugamba ono wanko twala oli ono tumuggyemu ssente kadi era anko ono simanyi lwaki tebakwata bantu bano mukumaliriza okwange sijja kwawukana njagala baso kyekinnuma njagala ye basooke bakwate anko kuba anko ate okubawo ye buloka w'omukazi ye buloka w'omukazi amudiringira abasajja ab'enjawulo era kati mu ddakiika ntono nnyo ngonakyalina mukomera mujja kumuyinza okulanga omukazi afumbiddwa okitegeera kati Faruku mu byonna byonna kino nsindikeri gavumenti mukoleeko ebintu ebiri serious ekyokubi naye mukyala gwe yasibisiza Haji fuba okola nti guno omusango tegudda wuwo tekukukyukira kitegeera kubanga Faruku abasajja banyigiriziddwa abasajja bali ku buzibu abasajja babbiddwa gino emisango giri ebiri Hajjati fuba okulaba nga omusango guno ogusinga ogware nambo aye fuba okulaba nga omusango gwa Suna Bene ogusinga kuba gye emisango ebiri ogiraba gino emisango ebiri gino emisango ebiri Faruku gino emisango ebiri abakazi bano kasajja bakka mu vi nambo ayo omusango negumusinga nono gwale Hajjati negumusinga abakazi mugenda kwate mukyalina kimutugamba gye tugenda okudda kubanga abasajja ndi ffe tetulina gye tuddukira abakazi balina gye bakola ki naye kati kigenda kutegereka nti baddusayo bya bulimba na buyaayi bagenda balumba mpaka kulya so Faruku Balamu bamukatembawo ne Kalyoki so kumalirize kino kuba ensonga nkulu eri ku mmeeza erabwako
va kubali bakutte ba unit sibalina ogenda eyo soko nawe tambuza ku musango tugulabe nti guno musango gubedde balamu yakoze eki va mbine ebyokwekika osibanye mu byobufuzi bakwata abo Museveni yamanyi bwali yagala libata tutulaga nti atawo wakola nnyo soka guno omusango bw'ogumaliriza tumanyi kati balamu akola okitegeera naye kitali ekyo abakazi batuuse n'obutafumbirwa naye tusaba mama Nisha ojje oprovinge totya nnyo okuba amaliro akubagayiika bakusirika ayinza n'okuba tatya obukalala nkoma yayiise mungi nedda ayinza n'okuba tatya omukazi ono azanya zikadi nyingi bayiye bukalala nkoma ayinza okuba oyo omukazi omulaba naye nyini ng'omugezi ayinza okuba tatya era talina kyatyo n'omukazi naye azanya zikadi nyingi omukazi eyabbako kuba mutebi eyabbako kuba kintu ogambe mbuno kati atyaki kakati omukazi ono tatya naye kino ekizibu ky'amaanyi kati n'abantu ne Haji yennyini ali bannange abasajja tukule omusajja oyina amaka abiri mazimbe kyekigenda okufumbiza omukazi kyekigenda okufumbirwa omukazi kubanga Haji ali baali bamusiba omanyi omukazi ayina baali bamuwasa buwasa omanyi omukazi ayina oda nga ayina kalinezo ku ttaka lye ekaze ebbiri kubanga omukazi abadde atunda ne ku poloti ezo naye nga bw'atunda okwegula mu kyapa mu ttaka yakuguza poloti naye gwe okwegula mu ttaka ofuna obwannannyini weegula ku mutebi akyalina obwannannyini ku ttaka eryo kuba omutebi yalina wanene akyalina obwannannyini ku ttaka mu ttaka omukazi alaka musuubuzi alimu olusuubuzi kakati omukazi ono omanyi omukazi oyo bamyaka 42 okutuuka ku bugagga obwo abantu abakyunyiza bayiseeko era guno omusango wataguwangula nze nkula yajja tujja kugoba ne ku kyalo ebweya guno nga tutegedde nti oli mubbi tumalirize bannange naye nga ebintu bino waddaja tibakusindikidde ennumba enjuki kalala nkoma bw'obanga okakasa omwana wo Haji ye yamurepinga please lemera awo source management ono yakanyogerera naye nakubiddeko nze nakubirako Roja wiiki ewedde nangaye twali kigenda mu maaso nolwakuba kati Roja manyi yayiguku kutengera gyali omuganda omutuufu naye sofa agakyali nkinga gagamba mbu yasalinze Joyiranda mpozi yavudde wa 7 star yaliwo Roja Joyiranda ali mu management sibiri yavudde wa Roja nawulidde wa Roja 7 star ye ya Roja DJ Roja onalinya ku palette singa azanya music mumpi kati yavudde kyetagisa anti bwe tumwawulira ku manager Roja ne Roja Roja ataako azanya Dexi tazanya naye ate yakyali ewagundi patli ewani agaliwo gagamba nti sho olumala okuggwa jja kusina muganda musazamu nti sho olumala okuggwa eno y'oku Serena eya birungo agenda kulangirira Roja agenda kulangirira mbu ekiriwo omusajja ono owekirevu Dias gwe yaleeta ayagala Spice namujjawo engeri gyayogere balinga kanti naye namuleta ne muwa Spice nedda ssebo bekwana byabo ag'omunkubo gagamba Jeff Kiwayeeta omusajja ono namuwa Spice yakuba ekibulooka ag'omunkubo gagamba kati Jeff Kiwa omusajja tayagala Roja omusajja ayagala Jeff Kiwa yaba managing Spice wegayitingana Jeff yayagaliza source ebeerewo nga Spice ali ku source anti Jeff ye watwala omuyimbi ne source management ya Roja agenda nayo ye Jeff tayajajeetaaza Jeff yapangira Spice mbu yapangira Spice omusajja yamukolekitinga katolo abageza mu tennis omusajja tayagala Roja omusajja ye ayagala Jeff Kiwa yaba managing Spice ekyo kyona kyewulirako ne simanyi nti Jeff yamuleeta wempulira nange musayininga mu tennis oba kakati wiiki eno Roja adda amiitinga ku bayimbi ab'enjawulo naye nga nze namukubidde yakanyongo yange nti buli kimu kirikkiriya nejja ekiro ekyokulwokusatu yamiitinga Joyiranda wemba serabidde nga sifunye mawulire mufi kuva ku source yamiitinga Joyiranda era badde bakwatagana era ayagala kulangirira Joyiranda batagukubye mu nnyanja ate Jeff si manager we Jeff abayambako buyambi
jefa bayambako obuyambi naye nze kyezi agabana emirimu buli atekamu sente n'anoonya nnyimba ndabawo okuba sales management omuntu oba omusiseko spice oba omukola bubi ye Roja tukize tugaane yadde nti bambi yalina kyabikkiriza omuyimbi yamuvadda mu ngalo yagenda yalina kyabikkiriza Roja nga ye so kakyabira Roja yayagala nnyo omuyimbi n'asukka naye kyenjagala ogamba spice nze siri mutonzi naye wayawukana ne Roja okujjako era ng'agenze mpozera wa Jeff oli team Roja ogenda ne spice jadde nze ngana ne Roja ate zi spice mwagaza ki ogenda ne spice ogenda ne birungo ogenda ne Roja bangana ebisiike ogenda ne Roja ogenda ne spice Roja wamuteera nze okusinzira wendabye Roja yajja spice nze ndi team Roja era spice ngendo kulumba olulumba saagala kwekkiriranya spice mwagala nnyo muwagira ng'ali ne Roja spice mwagala nnyo muwagira ng'ali ne Roja naye wamuviirako what kubanga ajja kuba mukoze bubi ekisooka ate ekisembayo sente tamukoledde ani spice oba osigala ku team Roja ku gaali ya Roja ono aludde nnyo ne spice yes ate Roja si manager abana abayinamu amalala muntu atuukikako asobola okwogera n'abantu oba baawe ensobi asobola okufuna bw'akikolamu so nze ndaba Roja asobola bandibadde basigalawo batambulira okusinga okupaalapaala bwe bati omanye ebintu bingi omuntu osobola okukola ekyo nolowooza nti wenva wano njagenda wali naye okukkaanya kobadde okukkaanyaamu ne Sakozi oyinza obutakufuna walala oba kobadde okukkaanyaamu naani ne Dankani so nze ndowooza nti bandibadde agumira awo kubanga Roja ono omusajja ayinza okuba tali comfortable kubeera na Roja andi omusajja bw'aba tali comfortable ekyo kirala naye ate talowooza ku music pozi omusajja ayinza okugirira ebintu bibiri ayinza okwagala osuula omukazi ono mu kuyimba omanye abasajja balina ebiti omusajja ayinza okujja nga azze kusuula naye n'ayita mu kuyamba otegedde ng'ayagala akuggyeko oyo abadde akupushinga abadde akuwa amagezi nti kino kikole bwetuyondeke bwoti nasooka n'akuwa n'essenaga naye olaba oyo sigenda kola ki kumwagalawo n'amukuggyako naye ng'ate yo eyimu ye yaggwe kusuula ayongereyo osigale nga toyina manager omuzike nga noli tokyamuzza kati oterere mu bufumbo obuki oterere mu bufumbo obutuufu andi abakazi bwe batyo babakola era oyo Prince Amira olaba akyatambula nga bwe yali atambula so abakazi abayimbi ebyo babibakola okitegedde nakujja ku muntu namulabye yakkiriza n'okuyimba mu Emboozi Mukati namulabyeko ku papaaza awo twabadde ne Papa Semakula nabadde naye n'agamba ajja kujja ayimbe naye nga namulabye yakyuseemuko abasama era simanyi nti abasama banajja naye ayinza era ate abasama balina mukoddomi waabwe Spice wayawukana ne Roja tutegeere nze nkulaze ne kugamba nti kyandibadde ekikulu tubatwogeranga abantu banyuma nze nkulaze nti yandisigadde nani ne Roja era nekulaga n'ensonga nanti agenze kati baawukanye bali ate olwo nasigala na muyimbi ogenda ne Spice ono agenda ne birungo Duncan ne Walukaga yagambye agenda kuyimba mu Emboozi Mukati okay Faruku nze kuno tewali kuwananya tewali kutaliza nze Spice wayakanya ne Roja nze ngenda ne Roja obaddawa bafunye wakadongo kamu obafunye mukubi wa mpere nze ngenda ne Roja kuba I don't know omanyi ekyewuunyisa mbu Roja omwaka ogujja badde batandika okukola ku bibye ebintu ebyobugaga kati basobola kukola bya Spice nti beesuubiza nti guno omwaka bwe guggwako tutandike ebya Roja nawe ofune ebibyo
Okitegera yali yali mulaavu kati ate omwaka guno y'omukulu baleka bali mu badebade kati era mu January concert oluggwa tuyinza obutaddamu kula Spice na Roger kyokka ate mu January Roger lwabadde atandika okufuna mu muyimbi omwaka ogubadde gugwe gonna buli sente gy'abadde asoza abadde agenda kuza so kati wonjogerera olaba ne lwe bamugoba owaye olaba na olwe bamugobamu otwawuligamba nti bamugobye ebitufu baali bamugobye naye bamugaba oba simanyi era bamugaba oba ofuluma mukulu Roger kyaka laavu yamusiba amaaso naye bamugaba nti Roger oba ofuluma ku motoka z'olaba eziri awo fuluma n'ekintu eki bakayita Kaleke kuba ogenda nako ogende onoonye omuzigo w'okola ki w'otuula so Roger nze wadde oyinamu ekikonokono naye nze ngamba ekintu kimu nze nsigala naawe kati ate obuzibu obuli Faluka obuzibu obuli nti kati afunye obuzibu Spice manya Roger nti Spice sawa zina anoonya lubuto alabika oba yalufunye oba tanalufuna naye anoonya lubuto so kati mu ssaawa yonna Roger talina mulimu tugenda kuba naye ayinza n'okujja mu Emboozi Mukati tumalirize bwe kityo bwe kitambula naye nga bonna musaba mukwatagane sina tiimu kyonna ekinaabaawo tukwatagane mwebale nnyo mwebalire ddala tulabagane next time